da simanyi bichi nakazibwe faida nakazibwe nyonya ako mukadde wa lwacho nkabya naye mu dunia muno lwacho agala management ekwatagane naye ajja tuwali nangi wofuse ensonga omukyalo njagala bambi musenkana kale just mubuzeeko bubuuza nti bonna era muna mawule nakagula enkotezo bili njagala because I had my life on this have my heart mama fina obulamu bwange ono webulenga oyo yava mu ndeba nadde bulenga kugamba oyo omukazi anytime now aba soft nnyo eri abantu abafunye obuzibu nga yasinga kwati kubuzibu bwenina mafina senga mulabako bwenti mukama katonda zine bwonkube sase nga ntuse wali aliko geography wa muteka wa geography yali antawanyamu n'osalawo gweki wale mtu mbya nasula nga ndi musomero because now life now to do I have the choice my head nzobongo bantu bali twaganya ibintu bitawanya na muntu egwange baze walumu nali njagala nnyo okusoma nayo musomesa mbwe yasanga asene empagi du collection mbuza madam I really think now to do otegedde byenguda atonga aboti anti biddemu kwega kuva mbuto wanga saganya ibintu byokola ko waya be event now because of your life you have it to your head I know the event that consequence answers. Okay, 2020 Mr. Gadget Game Changer 2020 Mbanzize King of Analysis Rupe kwa Channel Star TV unakulwa mukaga nga tukuyisa mu kigunda vibe ne exclusive interviews akabi MC Bulatati ambana atakoga Rupe DJ Santos team wetu wewera then unakulwa Monday ne Sunday mbawali kyebayise Metro FM nga nkubale nyimbe sinzo okubeza akabi mu week then YouTube channel yafe tubawa nga streaming live enkola ya video then Monday ba hot seat ne nga analyzing nyimbe sinzo so unakulwa lero negatako kuba nga nyandiriza ekitone kipya ekitutumuse mu entertainment business nga neera agenda kunyonda ebiti byali nengeri ja kwasaganya business eno buli mwaka tubaye ekitone kijja na buli muntu ajja so mu mbere eno laja poni yosovula subscribe nga na buli ajiriko na aje kubiddeko ne channel ya Feno ne TV ya Star TV ko kata Kigunda MC Bulatati ambaye atakoga Santos so nakulalo kanyanize muganda wange publicity inatete obulamu gamba kitata amanya ne dobozi publicity inatete ngaze management wa Uganda National Fair mu Rwanda yeriweyo international fair anyway kyekitongole endoza kiri mu Uganda wano kyekikola ku passport ne kikola ku permits but I saw but maybe it turn out why publicity na tete divawe yo elinya livawa elinya of course elinya lera pa mu natete kwa why reasons the people you can take that stuff not to do your one space that I contact that time now ntenze mu natete mwembeera katera mwensangi bwa otegerera era gwe munamoni boze obase wempise manager jeri ne mugana nti nzie natete I know but I went to be beaten that's called my space but I have the coins now what first so amatufu gegaluwa nga publicity natete tenajja amatufu abanya nga publicity sena bakujja nga kati njagala tusoke twawule tulina abantu babiri tulina omutufu ne publicity natete oli omulala yani oli omulala Yasini Mpaji musajja muslimu assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh leo lwakutaano kulikayo mu juma mvuddeyo omaika tuzisaalya wakone twagiddwa kuno badde covid jola byebimu ate njawulo kyeri awo akwisi tulanikirawo covid akwisiza atya publicity wange life for bad njagala okukakasa muganda wange embeera gyendimu kwegamba omuzungu kyandiise dark of tuli kyeki kwegamba okwa mu kizikiza eky'omuti of course embeera gye tuli muganda wange mbi kati n'obudde buno nvudde okusaala naye nga simanyi nti child because that hate my home nga simanyi child begin to improve my home nga simanyi baana bange bagenda kulya the children now have eating now yeah of course ndi musajja mu Uganda ate sibali bannyo baana the children have awe nyini aki tubale mmeka eziriwo kati aki ate ndi musajja musiraamu aki sinakwagala nnyingi wakwate nkoze kulinnya naye sinakwagala nnyingi ziri mmeka kati bakyala ninawo omula kuba nti yagenda kuba ku kyeyo ali mu nsi z'abazungu eyo naye nga nange nandika nkikwasaganye so obukuumi buli butya mu bintu by'okugenda ku luguudo lwe bajja bano abaana bakonkona ekiro abankonkona ate nze nateete just nti nateete yewaliwo ofisi yange nenze ensula najjeera so abaana bano bakonkona bakweyisayisa beesuza butawero
tikisoboka kuba na internet no I have this in my house but I got to be in my home mpe wange mba waka that's when mba ku office na tete mba ku office ostegera kati any time now wala atawenzo gamadi publicity yani ostegera kati abamu twamayina publicity yani bwafanana kyetuzo okutegeera n'okugonjola kyengendo kunyonyola publicity ye munamawulire ali international ostegera kwa because now banzo kuboza uhozi kubona umukulembeze w'egwanga yabuze nabega kawo uhozi publicity na tete ani publicity ngawulira erinya lisautinganye y'abantu ng'osinga n'omukulembeze w'egwanga erinya na tete kati kakumbulire isinjibwa amanyo kwane president Museveni bwabajja asoka kuboza chairman w'omuluka gwe na tete nga publicity na tete situite elieta ni mugamba situite eliyo kewo nawe yagala mzee tula newe mugati mzee situite nje kengede you come back how you have to do abaina kumufika publicity na tete njagala tutunulire amanyi nga mangi gendese amanyi ngena kunyaga fa amanyi gendese gava ku manager wange manager wange la kwanti yatambuddemo ko ali South Africa mu statute manager wange ono wa statute awards ya omanyi wa bulijjo give him 5 madisment omanyi oyo ye manager wange manager wange ne ba sponsor abala baji waliwo sponsor wanga o manager wange yamanyi bamuyitani manager akutewa waliwo sponsor wange sas ku garden city wansawo grand designinga waliwo n'omukyalo bamunyankole simanyi yeyitani Morini kate kani Didi awuli ya kinyankole ba manager bano nga bangi atone domayi bati seki njagala kubako smart ostegede kata ku basement ku garden city we gambi a designinga bakyala bokka ne bwafuna obudi nange na designingako ostegede ani ya designing ze kano ketulaba ye nabe bamuyita dola kasal kuba tulengera yino modeling charity ngera biradaka exact kabajita batya modeling charity of children kwegamba bayamba abaana ostegera ye dola no kabarebe dola kabarebe nenga mali wano mu Uganda beba designer bange so njagala tutunulire publicity amanyi mangi sinategera amanyi gano ensi lwaki ekukabira kati ensi enkabidde olwa talanta jenena nawo kiraba accent yange abantu bagonza publicity na tete accent ye ey'oluzungu yagiyigirawa ostegera so kati kibayitiriddeko ekintu kitandise ekisagala kibayitiriddeko kyama kye kiri mu accent yo accent yange sewa oluzungu lwange luzibu okutegeera mpozi okujjako nga wagendako Germany made manye mundu alina genda Bungereza alina genda Germany accent omanyi ffe Germany togenda bugenzi nga gubonga vaano n'ogenda nti DJ gundi ogenze Germany olina kusooka kuyiga lulimi lwabwe accent yaabwe nosooka bafittingamu the life begins until this that point that people's nti abantu be Germany nakosooka kuyiga accent yaabwe nosooka bafittingamu so njagala tutunulire ebintu bino talent eneze njige buyizi nkope bukopi ozaliddwa nakyo kuba mulimu abayiga talent omupiira buyize mu academy n'omupiira n'okulanga okumanyi nti talent ekuze etya kitone kiri inborn okiyize buyizi wakopa bukopi ekitone omuzungu kyandiyise oba ng'ozaliddwa nakyo mukiyita mutya mu lulimi lwamu born talented kati agenze ekitone ekyange gifted era ndowooza era kyandiba gifted cyandiba gifted kubanga anytime nakoseka muganda wange kino kitone kuva mu buto nga njagala nnyo okola ki okubanga mmanyika nze muno mu Uganda n'abantu benneegomba ngani wallahi obulamu bwange neegombaamu oti omubalanguzi wa the new Amarua production omayi lwaki ye muntu asobola okuvuga emmotoka okuva Masaka waffe Matanga gye banzaala ekabale bugonzi Matanga paka Kampala nga terina nzidi wadde number plate nenga jobu gya fete bagamba yaleka akomaawo because ola talanta ye olw'ekitone kye but because I'm hate my favorite sweat life so don't what interest of life awo tiba tutegeezezza ki abantu teka tugonzeemu obulamu bwe bumwanguyira wonna wabalaga bumwanguyira wonna wabalaga kati nange kyenyoonya publicity okujja ku mataala biki birungi ki byofunyemu
kuba osambye akaji amatala galiwo gegano getuzeemu kati buli omwaku yayanira ati nze nennaku njabidde kampala nti abantu bapangiswa obuzibu eh nze ewaffe matanga natula bannaye buli kimu kyabanga ki unique nga tegeeza mute mulimiramu ekintu ekiri something unique, something different, something special. Exactly. So kati nze nakula ebintu ebimu mbiraba okitegeera nze nasomako naye ng'abaana banjagala nnyo basibuze kusomera esoo tetwalina kasimu nga banyonako so kwegamba wosomako twakiwuse nakyo okoma mu kibiina kyakumeka neero osomera wa esebo nasoma kuba nasoma omuntu wasomera mama n'otuuka n'okufuna kuba nze kombine yange natwala dancing and grammar kati omuntu bw'atyo oba twasoma eriwa kombine yange natwala dancing and grammar ku level ki ono kai ku level ki senior 64 campus byonna kubanga campus olina gondi gyotwala olina course gyotwala senior 4 olina amasomo gotwala senior 6 olina combination senior tumaliza obadde onyonyola G omanyi history economics waliwo tugamba eriko dance and drama ino tugamba eriko economics oba entrepreneur eyo yaliko geography wamuteekawa geography yali antawanyamu nosalawo kweki wale mtu mbya nasula nga ndi musomero because now life now to do I have the choice my head nzobongo mwange tebali twaganya ibintu bitawanya naddala mutwe gwange baze walumu nali njagala nnyo okusoma naye omusomesa mubwe yasanga asene mpaji du collection mbuza madam I really think now to do otegedde byenguda ate ngamba otya nti biddemu kwega kuva mbuto wange asaganya ebintu byokolako waya be event now because of your life they have it to your head I know the event that consequent answers awo ngomugambye ki nze nanyumirwanga nnyo omusomesa okumpanga obudde olw'obulamu bwange omubiri gwe kwegamba okuba nga ntegeera kyansomesa ne bw'oŋŋamba nti ate bicollection nga tanyonyonyodde ndaba nga kiri impossible egamba sijja bitegeera njagala tule publicity omusomesa omunyonyode n'ebisigadde omunyonyode ebibuuzo byo mu kutuula wabituula ebibuuzo onoosesa ekigaga nga sinadde 10 nze nkuba oli amazima ebibuuzo nabituula natula nawe wafuna mmeka mu bibuuzo muki tutandike P7 zali meka P7 nagezaako nafuna buna kubonera 32 wafuna buna tugende ku senior P7 bwa 16 ba 32 ba 32 oba bulabika ba 32 tugende senior 4 watula ya mwaka waliwo abakolanga best 6 tunabira aba best 8 oli kuba kati ndabika ndi kuba n'abasooka aba best 6 benasookerako abo wakola otya awo byammenyamuko awo byammenyamu kagamba ebiseera ebyo nali mu nnyiike nga money for die akitegeera money for die money for die mama wange yali afudde kakati nga ate season yali yabi bibuuzo because nemba nga sibitegedde bulungi olw'enniike gye nalina naye nagezaako kola kubanga bayizabe nafuna wakunulayo bumeka nafuna 16 exactly wakola tuyingire mukaaga awo wabeera wali otwali ku hege hege wagikwasa maanyi wagikwasa maanyi naye era simaanyi nnyo kuba munaye bw'oviirwako nnyoko oba ofuuse children of orphans exactly oba ofuuse children of orphans kuba oba tukyalina muntu ayinza kugamba nti owaayo tukole ki emirembe gyammwe gino temwakola gp ogimanyi gp yaliwa njukizaamu general paper twakolako nayo kubanga ogwo omulembe si gwe twakola bad good new already absent twasoma kola ekifuka kandi wazibono on Monday to school on Tuesday to work on Wednesday accent eno n'oluzungu luno lulabika nga gwe yagendako e China oba e Japan accent yange German abachina tebakwesibaka abakoli abajapani tebatolinde yange yonna German kuba anytime now nti olulimi lwabwe bo okusooka kulwiga because some people you think you were soft eyes but answer a question now will event my heart okay ina kubala kiyingiza mu mutima gwo na mbulamu bono sooka igwe okay katwetolemu katini wenva tukomene ne publicist atunyonyere natumaliriza abamufuna batya ayagala omubookinga wa sente meka gwa ayagala kubanga akolera ku mukolo mbaga n'ebisigadde omusanga omufuna katu okay aya bas tukomyewo mu mbeera eno publicity nga sinakuta njaga tutunulire embeera y'okuba nti mukolo omulimu guno tubamu n'abantu betwenyumirizaamu n'abatwenyumirizaamu njaga tutunule bantu kibewenyumirizamu b'ogamba nange nandisisinkanyeeko
obudde buno benegomba okusinkana yes wallahi mabulamu bwa Uganda negomba okusinkana abantu aba babeka babiri abasigadde terine kasitoba sinkana abo no uva mulambwezi ne bankubira wa masasi asooka obulamu bwange bonna era munamawulire nakagula enkoto ezo biri nanjagala because I had my life this have my heart mama fina obulamu bwange ono webulenga oyo yava mu ndeba nade bulenga kugamba oyo omukazi anytime now abasokti nnyo eri abantu abafunye obuzibu nga yasinga kwati buzibu bwenina mafina senga mulabako bwenti mukama katonda zinde bwonkube esase nga ntuuse waali obulamu bwange bwabukyuse mama fina ye muntu why this one because the peoples I have the area in this time of the good Samaritan otegedde mama fina ayagala kwegamba ye muntu agala nnyo okuyamba abantu abali mu mbeera embi kati nyazi yendimu nga publicity natete embeera gyendimu okitegera kwakati abaana nsimenti bagenda kulya omulimu kubanze mbadde muvuzi wa motorcycle president yakyogera mu luzungu n'agamba abavuka kyoyina okumanya kimu nti mu Uganda tuli obukadde 4 naye obukadde 2 mu obu tuvuga boda president yagamba motorcycle am going no city be built pack quarantine out yagamba ta boda no city because quarantine out nategeeza ki omuntu ali yetu mukonde teri kuddamu kuvuga motorcycle paka quarantine efulumye ekisumuzi kya motorcycle tetulina just ninako manager wange statute yampa akantu akontambula kano konyola nyola mukano kentambula netoli bubi ndi bubi ero nakulanga nemana sinkana mafino bulamu buto olokoka owokubiri bannaye mukama katonda ate yo owokubiri ate nga nasomanga naye munaye bantu kwerabira tongamba balamu abantu bagala kusingana wabadi bulaka nze obulamu bwange njaga gayi nasomanga naye president Museveni kukanati mtwagulanga fene ebyokulya wa umusajja yasomera ntali anti embalala wasomera wa mama wange giyakulira ati ndakala kugamba oyo gayi nemala musinkana obulamu bwange butowoloka era nze negomba nnyo n'omwana ono omuyimbi ani big eye mwegomba nze president Museveni wankwatako bukwasi mu ngalo kuba waffe tobanja ewaffe luwera anti tulina n'abalina amalala naye nga begomba mulabako bulala why? Because you're having very people now to do. But because I'm going to see now a good Samaritan. What president Museveni muntu wakisanyo ate ekyokubiri egamba good luck muntu wakisanyo ate alina omukisa era wano mu Uganda abantu abalina good luck bali basatu namba emu Kenzo namba 2 Bobi Wine namba 3 president Museveni abawe balina emikisa nze nabatikane ba respect bonna basatu president Museveni omusango yinza mugamba ki obulamu bwange butowolokosa nze nensinkana busenkanye bankubawo naye nga nfidde big guy asaba bina bad black yasaba 5 abayimbi bagala kubatereza promoter bagala kasende gw'omusinkano bwotowolokose nze mba towolokose nemusinkana busenkane watambadde 10 nambuuzako buza publicity natete nakwatako bukwasi mu ngalo mato owaffe luweero tukagamba to living out of the world ankale ambinawe jebali obulamu bugamba ki buli fine kiba kiwedde waffe luweero to living out of the stuff not to do your heart okugamba twafiirwa abantu baffe gyebali eluweero naye nga bo begomba okusinkanako omukulembeze wa Uganda just mubuuzaako buuza nti how are you I'm fine how are you mbakole okitegeera ne kati bibi eyafunanako oyo alina n'omukisa tafiirwa wadde akamyu yafiiddwako wadde akamyu talina kyeyali afiiriddwako mu ggwanga muno naye omukulembeze yamusinkana ate olwofe abeeruweero abalina n'emirambo exactly so bigia yona wali asokeye ku mutima ati abantu basatu nze ku nsi kuno nti abantu aba basatu eramba wa respect nti akatonde yantonda mama azala n'omukulembeze gwanga abasigadde bakuleke nonsense president Museveni bagamba ati publicity natete jangu wano nkulabeko niza okuduka obwerere kwa hiyo vipi now to be vintage that's coming and have a good suspense awo wenyine wotegezeza ati mba funyo omukisa mama fina bangama ati yasini publicity natete njagala okumeetinga ko tunyiyemo ebigambo 2 ntambula na bwerere publicity obulamu bwange bukyuse akajoka kubye ensekiriza
buzibu ki bwofunye mu bantu abakogera keyo tonna bawuli abakogera muwayeri batalina byasobola buzibu ki bwofunye abantu bobogera ne muzungu agamba the challenge out of the peoples the challenge what out of the peoples abantu ina batu bakutunalize ate no baleka kwa batu kubya kokola tutanga dokuyinga mu oyina bambafya abakulwanisa exactly twaga dokuyinga mu mujitamu okuyingira government si government mu kine ekintu ekyabayimbi ne basirebo Uganda Music Association Uganda Music Association twaga dokuyingira mu nenga abantu batukubya kokola ate kyasebanga kino Uganda Comedians President Association I know nze tone kyalize that's going to now be my name kubazi nanje ngakusitwa linyali anga publicist of Natete and as management wa Uganda National Fair mugwanga ebyo nali nfa byokka Natete versus Nansa nani akuba kuba kati Natete goze Nansa ne bade traininga Natete okubye ozikiza Nansa na ate Nansa na bomba respect ya amani kuba Natero bazingiza otubakyayogera nazala wanga nzalira omukyala ali Nansa nawo kati bomba respect otegera nenga tebaina nnyo kibali I know kuba omuntu noyingira ku status z'abantu ngabona bagamba kati mbadde ku ADM mbadde ku ADM bagita super bagitani sanyu oba super sanyu mbadde ku sanyu simanyiru nana meka tinana munana katonze 5 watana munana katonze 2 katonze 2 je mbaddeko nenga abantu bakayana mukomyewo publicity round mukomyewo publicity round nembagamba banayi the time nothing to do time what nothing to do bade bonkutte publicity obizibu engoga tuzogedeko abakufuna okwongera okufuna ekinyu kya publicity bakujja wa abafuna nina office yange Natete yesebe sangi bana message office Natete botuka kusibyangu hotel sibyangu standard hotel sigala ngo yambuka bwambusi ngolega bulezi bazadde kliniki kati muka center awendi bobo ise kuchokumakai road jangu kumakai yambuka kuchokumakai gundi kama ya josoko okulaba oni stopping awo gwe nkubira wano kumbi ne St Donozio boto ku St Donozio ate gotegede obulungi awo bonfunyi oba owedde that's not play because I'm fit my supplements to damu kutambula awo bonfunyi owaye publicity ku stand up comedy omuntu akwagala ugenda kali kwesena comedy store ngaba nyako ma comedy store nenga yoyo kimanyi nti gayo oyo kunsi kuno negomba abantu abali mu comedy store abiri negomba muhanje olwo gayo mwamwera biderinya nenga okusanga negomba gayo oyo muhanje anchaze ko wano comedy store exactly ekyo kiri sepo nawe oyingirayo okolera sente meko batu tutesa byakutesa sente zena zikola oza nali kalide manafina wapeze mseveni akufuna ati abayoka namba afuna simu yange eri 0704 abiri mu mwenda asatu mukaga 17 kanji yapi wano nze ndaba 0704 abiri mu mwenda nkaga mu 3 17 ndoza ati nze munene mu luzungu ze kanzole mu Luganda gwe ngosoma mu luzungu abantu bategeere nti publicity wa luzungu soma noti 7 anti noti 7 ngabantu bagiramu 0 nya 4 bili mwenda 2 mukaga 3 mwenda ne 17 okay so publicity kasaba kuba nkuta ebintu bino because birungi kibyo ofunye mu mukujjako so far kati bitonyumirizamu obudde buno sina bifuna yakubati anytime now until no the first way mugana wange kituufu jukira nakafuna sakosa wange statute mukyalo oyo ekyo nakyo kiba kirungi nakamufuna bambi abazzelwa agenda bambi ankwasaganya kuba anytime now yakubide ne kasimu mwedisiti y'ebintu by'ennyambala ebyetaago kakati waliwo omukyala omukwano gwange era naye omulala ali awo Garden City amuyitaani omukyala erinnya nva mu mutwe amuyitaani mani gange Marion Sasi abantu bamanya amazungu bofunye anti baifu Marion Sasi awo ku Garden City botuka Garden City wansi mu down yawo basement ate gotegede 2020 nga tumaliriza obadde oyogera kuba kubereddewo waliwo omukyala gubadde oyogera wansi awo bamuyita Doreen Kabalebe bambi omukyala yambeererawo emu ku birungi byofunye sofa byonna akafuna abakajja wachaliwo omukisa gw'okuleeta abantu abalala
bobukubaguza sikyetaaga nnyo mukisa kubanga nafunye sponsor nafunye sponsor sokulimba ali accent ali kugaba exactly that I think now people have been to do now they never sponsor nga bali local Islam area ba sponsor ba Islam area yo bena bagobye ba kaleno kaba so ne bazida kuna akamotoka kabwe kemba dentambe mwe bali bandazikayo na akamotoka na ye sponsor wange statute yangambi yasini byonna bigenda kugwa. Okay. Chamba chanyonyachi. So Yasini abakufuna bano enamba twajiba wadde awo ina sente zokolera bamutesa. Byakutesa. Awo twavude tukutesa. Yange. Njagala nnyo kusanyusa ku bantu abokubasesa. Bwe kiki? Kuba mmwe sibasesezza. Nenzi nyuma nnyo kusesa abantu. Bw'obadde okimanyi nti nze nakuba ne step maza. Neda sewo. Nze nazaalibwa setunda bwenti. Ne step maza yandoga omusujja gwa yaba wansi ngakola ki? Omuzu kyandise kwegamba omusujja gwa yaabwe kibaita batyo oba yaabwe ngekukubye amaaso ne galemera mu kwegamba the high of the side the eye what of the side kwegamba amaaso galemera mu side emu nengeri olunakula na step maza of course nakizibu nnyo ekyate so nga tuwumbawumba oba nga tudduka nsaba abantu banyonyera emikutu gyosho YouTube oyina Facebook oyina Twitter oyina giri mu mannya ki YouTube yaffe gye ngenda okusookerako ddala yesebo zonna YouTube byani bonna abo abantu abo nabagattawamu gwegenda bugenzi ku YouTube yaffe teekamu publicity na tete yesebo publicity na tete YouTube publicity na tete Facebook teekamu ekyo kyokka that's in have the bivinte my coffee that the people's nti nze nakola ekintu nga njagala okusanyusa abantu nze sizze mu comedy nti nzemu nnyo okufunamu akasente nange ng'omuntu because you have my name nkitegera oba kyenjagadde okumeninga njagadde okukola kulinnya eri abantu ng'omuntu wanengera eri nga nange manfiina kuba kati obudde buno manfiina tasobola kunkyazaako president Museveni tasobola kunkyazaako kati waitabe question now to do so nga kutansa babo abantu obaka obusembayo oba nnyonyole ne kukyo in case oyagala bakoleyo kajjo ka dakiika emu tugende neba kuwa dakiika emu osibula abantu bo abawagizi abakugobera abakakumanya n'akulabya essaawa zino afuuse omuwagizi okulutimbe gaggadde kavumbeza mikutu kabuna mawanga bannayi nga sinnava kwebaza abantu bange mwenna abambeereddewo abaliruddawa mwenna abantu mwenna bannanga abali mu Uganda munneebalizeeko omuwala Spice Diana buli wabeera nga bamuyise nkyegendereza emirundi mingi bambi omukyalo oyo omuwala oyo omukyalo oyo bambi mukama mwene ogwo omutima omulungi bambi ampita oba simanyi lwaki ye buli bamutana bagamba nti nno mupise ku TV bweti abagambira enkyatu mulina ku Star TV ekigunda tulina ssaawa nnya ez'ekiro Spice Diana John Black B2C nangamba Yasini kya Star TV bayo bannange bannayuganda banaye mu nsi tuli kuba mbasabira buli lukya bannayuganda mu nsi tuli temunkuba nkokola ate bambi mwali kuba bafaani bange mwe bali kuba bafaani bange waliwo n'omukyala gwe njagala okutumirako oyo Farida simanyi biki Farida Nakazibwe nyonyaako mukadde wawe lwaki onkaabya naye mu duniya muno lwaki omukyalo njagala bambi musenkana kale just mubuuzeeko bubuuza ntumidde ku bafaani bange bane buli anjagaliza ekirungi mwenna mbatumiddeko publicity nateete nga nze management wa Uganda National Fair mu ggwanga ofiisi yawedde weeri nateete ojja bulungi nnyo byonna twabitereezezza amina so iMac icon the processor game changer 2020 king of analysis CORP promotions rupi mbandi masuka kamera laja poni yourself muganda wange Roy B ina yali Alcafom films nete kyalo ina CRB nuts wajita wati RBC nuts film company afeyo yakabinyo RBC nuts yakabila laja poni yourself promoter abe yabawa ngatambuze ndumwe nabeta nabagamba tukola audio tukola video ne promotion wali eri ku channel za bezenjawulo ne wano ku Star TV program ebakigunda kanyono kankola video mutwete abantu abasambi akaja abantu abatutumfu abantu abenjawulo of course I sign out laja poni yourself Oiscat Kuka Pro obudde buno smart ngena of course
omukulembeze yatuwa akawunga nekatugwako ate ffe ababodaboda emirimu kyatugwako because I'm a bit my hungry, the children hungry, the life hungry, the people if hate my hope and the Ugandans. Nebakutegeeza nti buli muntu kati ali mu Uganda akoye Uganda. Of course, exclusive interview dropping soon. Publicity in Atete. A brand new talent. Mumwagire asambi akaji. Ense jamokiriza. Brand new talent. Fresh talent. Publicity present wachi? Wa Uganda International Fair mu Gwanga. Yeruweyo. Chechongole chikola passport chikola buli kimu mu Gwanga. Okay, let's upon yourself. Buli ajiriko naje kuvideko subscribe. Start the exclusive interview dropping soon. This or next weekend. Wetulijo.